ene channel yammwe ebatusaako amawulire agoocha wano mu Uganda. Subscribe ate tewerabira okunyiga akadde osobola okufuna notifications bwe tuleta videos empya. Kitalo nnyo ekyatuuse ku family eno, family y'omugagga nanyini iuea University International University of East Africa ng'omugagga ono Hassan alwi yabadde ne family mukyala Shakira n'abaana alwi Amira Jaffaru alwi n'omukozi Okidi Patrick. Abantu bano bataano babadde ku lyato nga batambula. Omugagga ono alina ekidiba ky'ebyennyanja akati basinzidde ejjinja ne beeyongerayo ne batambula. Kakati eryato lyafudde injini yafudde ng'ate bali mu wakati nga already basimbudde bagenze dda. Akati abantu bano bafunye akabenje ng'eryato nga injini yakayononeka. Abantu bano bafunye akabenje ne wabaawo omuntu omulala eyagenze ng'agenze bayamba olwo ng'ategere nti waliwo eryato eryafunye obuzibu olwa injini. Akati omuntu oyo tanalabibwako. Bataasizaako abantu abamu, abalala babiri ne kati emirambo teginalabibwako. Kambawe audio mujewulireko. Mwe babadde n'oluvannyuma ne bebbika mu mugga guno wabula enanga ategeezezza nti basobodde okutaasaako abantu abamu kyokka ng'emirambo gy'abantu babiri jjo n'okutuusa essaawa eno gibadde egikyabuze. Abantu bataano mwabadde Hassan alwi awono nga ye nanyini International University ya East Africa, mwabaddemu mukyala Kawesi Shakira, Amia alwi ne Jaffaru alwi, abaana b'omwami Hassan n'omukozi gwe bayita Okidi Patrick. Bano balina ekidiba ky'ebyennyanja mu kitundu ekyalulu ekisangibwa ejjinja gye bavudde basobole okukola okulambula ku nnyanja. Naye eryato lye babaddemu lyagenze injini neefa, balubbira okuva mu poliisi ne UPDF badde bakyagenda mu maaso okulaba nga banoonya emirambo gy'abali abalala ababiri. Bwetuvaayo yate yayagala ekifo eky'omubaka omukyalo okuva mu disitulikiti y'Ewakiso Nakanjaggwa Mariam Nakato agamba nti ekyo ekiseera abantu abaludde mu bukulembeze mu bifo eby'enjawulo okudda ebbali okusobola okulaba nga abavubuka ssaako n'abantu abalala bakwata mu nkasi oba oliawo ey'okuweereza abantu baabwe kubanga ebintu ebiba biremye omukulembeze abaddewo abatakyayinza kubikola singa biba nga bimulemedde okukola mu kaseera kwaweerereza abantu. Nakanjagga agamba nti disitulikiti eno y'Ewakiso esaana ekwatibwemu omuvubuka kubanga abavubuka be bategeerera ddala ebizibu ebiruma disitulikiti eno era ng'ono agamba nti ebisoomozebwa mu disitulikiti y'Ewakiso bikyali bingi omuli ebyenjigiriza, ebyobulamu ssaako n'ebintu ebigwa mu kkubo eryo. Twogeddeko ne Nakanjaggwa ono n'abaako byatubuulira ku nsonga ez'ebyenjigiriza. Ewakiso nga disitulikiti erina challenges nnyingi naye ng'ate waliwo ezo ezisingira ddala okubeera ng'abantu zibakutteko nnyo. Kati yogera ku bintu ng'ebyenjigiriza si bya mulembe nnyo olw'okuba nti ate sometimes tufuna impression olw'amasomero gano agali mu state centers olw'okuba nga gaperforminga bulungi ne galowoozesa abantu nti amasomero gonna agali mu Wakiso gakola bulungi, naye ate nga watambudde deep Wakiso gy'akomeeyo mu byalo byeyo amasomero gali bubi, abasomesa tebalina mayumba we basula, bakwata ku ssente zaabwe ate ne basasula amayumba. Ogenda okwesanga nga basasula amayumba walako ne ku ssomero gye basomesa, kibaviirako okutuuka ku ssomero leekyo oluusi ne badojinga abaana ne baperforminga bubi. Ate abaana buli baperforminga obubi disitulikiti yaffe kitegeeza ne mu katale k'ebyemirimu abaana baffe bagenda bakompitinga na bano baana basomere masomero ga model school. Eyo challenge number 1. N'otuna ne challenge endala tulina ebyobulamu mu disitulikiti yaffe y'Ewakiso bibi nnyo nti ebyo nga mbitadde ku bbali ate ky'ekitongole ekikola ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics kitegeezezza ng'emiwendo gy'ebintu mu ggwanga lyettu erya Uganda bwe gyongedde okukka okutuukira ddala ku bitundu 4 n'obutundutundu 6 ku buli 100 omwezi guno ogw'omunaana bw'ogerageranya emiwendo gino nga bwe gyali omwezi ogw'omusanvu omwaka guno. Juliet Nakayenga okuva mu kitongole kino ekya Uganda Bureau of Statistics yaliko byatubuulidde ku nsonga y'enkyukakyuka ssaako n'ekiviiriddeko ebintu ebimu okugwa ebbeeyi. Kati bwe twebuuza kiki ekyaviiriddeko emiwendo gino okukkamu
wano kye tuyita EFU oba mu lufuutifuuti kye twandiyise nti amasannyalaze amafuta n'ebikozesebwa mu kufumba ng'amanda nga biri mu group emu nti bye byasinze okuleetera inflation eno okukola ki emiwendo gino okukkamu nti byo byasse ebitundu 4.3 bw'ogerageranya n'ebitundu 6 n'obutundutundu 6 bye twafuna mu mwezi gw'omusanvu omwaka 2022. Bwe nnyongera okuba tooki ndabe kiki wano kye tuyita EFU kiki kyennyini ekyaleese emiwendo okukka kye katugambe ebintu ng'amanda agafumbizibwa go gakkidde ddala ebitundu 3.6 bw'ogerageranya ne ebitundu 2.9 bye twafuna omwezi gw'omusanvu omwaka 2022. Ate ky'ekitongole ekikola ku by'enguudo mu ggwanga ekya Uganda National Roads Authority nabo bategeezezza ng'ebaggaddewo ofiisi zaabwe ezisangibwa mu bitundu eby'ejjinja oluvannyuma lw'abakozi baabwe babiri okusangibwamu ekirwadde ekya coronavirus. Omwogezi w'ekitongole kino Alan Sempeebwa asabye abantu okubagumiikirizaako mu kaseera kano okusobola okulaba nga bakwatira wamu okulwanisa n'awookera w'ekirwadde kino ekya COVID-19. Tufulumiza ekiwandiiko enkya ya leero nga tutegeeza bannayuganda naddala abo abatuukirira ofiisi zaffe ez'ebyenguudo mu kibuga eky'ejjinja nti waazuuliddwayo abantu babiri kuva mu sampo 117 ezakolebwa wiiki ewedde nga bano basangiddwa n'obulwadde buno obwa ssennyiga omukambwe gwe bayita COVID-19 era tusazeewo okuggala ofiisi ezo okutandika olwaleero paka olwokuna lwa wiiki eno ennyini okutusobozesa okulaba nti ofiisi eyo tugirongo tugifuuyira ate tunoonya n'abo bennyini abandibadde nga bakwataganako n'abo bennyini abaazuuliddwa n'obulwadde buno tulabe nga nti tetubukkiriza kweyongera kwegiriisa mu kitundu ekyo weewaawo n'ebantu abalala. Bwe tuvaayo yateyo poliisi etegeezezza nga bwemaliriza enteekateeka zonna okulaba nga bateekawo obubondo obw'enjawulo obugenda okuyambako ab'ebyokwerinda okwasisa amateeka mu kulwanisa ekirwadde ekya coronavirus saako n'ebintu ebigwa mu kkubo eryo. Omwogezi wa poliisi mu ggwanga Fred Enanga atubuulidde nti kino kigenda kukolebwa okwetoola eggwanga lyonna saako na buli disitulikiti okusobola okulaba ng'ebiragiro bya Ministry of Health ku by'obulamu biteekebwa mu nkola. Obubondo obwo bujja kuba butambulira wamu oba bukolera wamu n'obubondo obwa na security mu buli district ne buli region. So buli komanda yenna DPC RPC yalagiddwa okuvaayo okgenda mu kitundu kye okulaba buli kitongole oba buli bakozi ekiri mu kitundu kyabwe basobole okuvaayo n'enkola oba okuvaayo oba okusala empenda oba okuvaayo n'amakubo oba n'enkola esobola okubayamba nga police banna security n'abantu ba bulijjo okulaba nti tulwanyisa abantu abamu abajeemedde oba abagayaalirira enkola eyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu. Obubondo buno bugenda kusibuka ntambula ey'olukale ababooda ababbaasi ezo taxi tukutuku bajja kgenda mu shopping malls ne arcades nabo batondeyo obubondo. Bwe gatyo Namulega gaffe ag'essaawa eno bwe gatambudde